Mwana enzalo yebuyiko kyaggwe. Halo. Okyalaba ekyenkya ekitundu kyaffe ekyagafeeyo emabegakaawo emirundi ng'ebiri esatu twakulaga ku luguudo luno olwa flyover abantu bwe bayitanga ku ssaawa ya Kkwini era omukulu yatugamba tejja kuddawo bajja giteekateeka bulungi. Nze Terakaya tuli ne mukulu John Star ayeebazibwe wa kitongole kya UNRA. Waliwo enteekateeka ey'okuba nti wano okuva n'olunaku olw'omukaaga waliwo kye bayise diversion nti obadde oyita eri kati eyo tojja kuyitayo yita wano okusobola okubawa omwaganya okumaliriza oluguudo luno era agenda tubuulira ani anaayitawa kinaatwala bbanga ki ssebo nsabo babuuzeeko. Abatuulira n'abatulaba mbalamusiza ng'omukulu nga bw'anyanjudde mwami Terakaya njagala kutereezaamu nze ayebazibwe John Star nkolera ekitongole oba kampuni ekola omulimu gwa kuzimba Kampala flyover nkola nga social safeguards manager oba okukwasaganya emirimu mu bitundu ne ba stakeholders omulimu guno we gutambulira, so communities ba stakeholders abatukwatako mu kutambuza omulimu guno emirimu eginvunaanyizibwako ne welfare y'abakozi ku project eno. Omuntu bw'alaba ebintu biri bibiri, alaba eri waggulu oluguudo alina ne byalaba bino waggulu. Mwawulire nga tetunaba kugenda ku kya diversions. Mwami Terakaya neyanziza omuntu ayita wano kyalaba waggulu kye tuyita flyover, emmotoka ezinaatambula nga wano mu section eno zinayitanga mu bbanga awo ku flyover. Wazira tulinawo n'ebirala bino bye tulaba ebitwetolodde ebyeru bye tuyita amataawo mu Luganda naye kantiyite pedestrian bridges nti ffe abatambuzanga ebigere wano eno bijja tuyambangako okusala okulema okubeera mu makati g'ebidduka n'emmoloka ne bodaboda ezisalira wano because abantu bangi abasala okudda ekibuli okudda ekatwe okudda ekibuye ng'ate n'enteekateeka ya project eno emmoloka zijja kuba nyingi wansi wano. Weweetegereza tujja kuba ne lanes ezitwala emmoloka nga 6 wansi wano ekijja okuba ekizibu omuntu ow'ebigere okuzisalamu omulundi ogumu, so kijja kwanguwa nti woba ovudde ekatwe ng'ogenda mu kibuga n'oyambuka waggulu ku madaala mutaawo n'otambulirako okusobola okudda ako kababigere ako nga bwenkalaba nga bwokalaba kababigere nti wobeera waggulu awo ng'odda ekibuli oba dda nsambya kakudropinga ku sayidi eri weetoolola waggulu n'odropinga sayidi awo weeyongerayo ng'oyagala kudda ku Safi area oba ng'oyagala kudda ku Shoprite kakudropinga wansi awo nga ku Fire Brigade n'otambulako akatundu oba nga okyeyongerayo toyagala kusala mu maaso ga Soloma waliwo awo ettaawo eddala okuliraana Shoprite ne Soloma n'oyambuka waggulu n'osobola okusala n'odda ku Entebbe Road oba nekakusuula mu maaso ga Shoprite n'odda ku paaka enkadde. Mu ttaawo eryo tulinamu access y'abantu abatambuza ebigere okutambula obulungi n'ebigere ng'oli mulamu ne kye tuyita ramp ey'ab'obugaali abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Esewo njagala bwana John Star twogere ku diversion oba tugambe nti okukyusa ku ntambula nga bwegenda okubeera ku bakozesa ekitundu kino eky'oluguudo okuva n'olw'omukaaga, enteekateeka okusooka eri etya ey'olw'omukaaga. Nayanza mukulu Kaya ku lw'ekibuuzo ekyo. Tulina enteekateeka eri mu kukolebwa mu junction ya Queensway n'okuconnectinga ku kkubo lya Entebbe Road nti woba ova e Kampala ng'ofuluma ekibuga ng'odda ku Entebbe Road Makinde n'ebitundu ebiriraanyeewo ojja kufulumira ku sayidi y'omuzigiti gwe Nakasero. Emmoloka eziva mu kibuga zifulumira awo bw'otuuka mu junction eno wano wetuyimiridde wano wetuyimiridde junction ya Queensway emmoloka tujja zishiftinga okuzikyusa
okuva wezitambulira saawa eno wezitambulira saidi eno eya ddyo zidde ku saidi eya kono ziyite ku kkubo lino eppya lyetwakatereezaawo lyetwakakolawo wano eno wezitambulira kuno gye tuyita Queensway ziyite ku Queensway kuno zijoininga Entebbe Road nti oba ogenda e Makinde osobola okusigala waggulu neweeyongerayo n'oguka ekibuye noyambuka e Makinde oba wezifulumira awo Walo Junction ekukkiriza noyita wetuyita Katwe wansi oyita Katwe wansi n'ofuluma ekibuga oba ogenda Mengo nga bwe tulaba kati okuva eno nti ava eno agenda kuyita bwati tutambule naye yesebo kati nga bwe tulaba emmotoka zino ezifuluma ekibuga waliwo ezifuluma ekibuga nga zidda Ensambya waliwo ezifuluma ekibuga nga zidda ku Entebbe Road so woba nti ofulumya ekibuga ng'odda ku Entebbe Road ojja kukozesa eno junction empya oyite mu diversion eno empya wano ku Queensway ofulume Katwe wansi oba ku Entebbe Road then abadde Gaba Road Nsambya diversion eyo tenakolebwa bakyayita awakadde asigala kuno nadda ku Entebbe Road n'ofuluma Katwe wansi oba n'osigala ku Entebbe Road neweeyongerayo Kibuye roundabout n'odda gy'odda wonna then afuluma ekibuga ngadda Nsambya afuluma ekibuga ngadda Nsambya tulina wano wetuli ku mukono gwange ogwa kono mmotoka zijja kusigala nga zitambulira ku section eyo enkadde wezisigala ku section eyo enkadde tukyateekateeka wano wetumaliriza wano tugala kuteekawo asphalt mu lunaku lwanca kyetuyita colans wetumala ogiteekawo olunaku lwanca tuteeketeeke ne ku point esembayo okuliraana railway wegukira ku railway tube nga tukwataganye tulina subcontractor gy'okutereezaawo awo tubeere ng'ekkubo liflashinga oba liteebeganya ne level ya railway tusobole okuba nga tuclosingawo ediversion ejja kuddako mu maaso tusobole okuba nga tukola side ya Nsambya Road kaakati ate abava ku Entebbe Road nga bayingira ekibuga mugenda kubayisaawa waliwo ababadde bava Ensambya n'atuuka ku Usaafi najja bw'ati nga bulijjo afulume ava ku Entebbe Road ng'ayingira ekibuga tukozesanga Katwe wansi n'oguka ku Usaafi roundabout oguka ku Usaafi roundabout woba oyingira ekibuga kisinza kitundu kikyogendamu osobola okwambuka n'okozesa Kafumbe Mukasa woba oyingira ekibuga ng'ogenda mu bitundu bya Owino Lubaga Road na Mirembe Road osobola okukozesa Kafumbe Mukasa oba nga oyagala kuyingira katugeze ku park enkadde Shoprite area ojja wano mu masanganzira still n'osigala ng'okozesa ekkubo nga bwe libadde terigenda kukyuka bakozesa nga bwe libadde bayingire badde ku Ben Twanuka wodda ku Ben Twanuka waliwo ayingira ekibuga aba amanyi gyadda ng'otuuse ku Ben Twanuka eweeyongererayo awo nga bwe tulaba bali abayingira eri abayingira awo basigala bayingira wazira effect ejja kuba ku sayidi eno eya New Entebbe Road nina eddakiika ziringa 2 oba 1 n'ekitundu waliwo abadde bagamba nti wonna wonna wagenda kugalwa ekyo njagala okikiryalinga tetusobola kugalawo makubo tetusobola kugala kubo nga tetutaddewo alternative wetugala tuteekawo awalala w'okukozesa abadde basaasanya amawulire ago gadde mawulire makyamu wajja kubaawo okukkirizibwa kw'entambula mu bitundu ebyo wabula tuemphasizinga oba tuteekawo essira nti bw'obanga oli ku bwangu ennyo ng'oyingira ekibuga katugeze ova ku Gaba Road nga Queensway ne Clock Tower area erimu omugoteko omungi osobola okukozesa wansi wa Arena Mall n'odda ku Mukwano wodda ku Mukwano n'oyingira ekibuga oba ova ku Entebbe Road ng'oyingira ekibuga osobola okwewala okujja mu masangazira gano aga Clock Tower n'oyambuka ku Lubiri Mengo Hill Road n'oyita mu bitundu ebyo ebiriraanye sayidi eyo n'oyingira ekibuga ab'ebigere tugenda kukkirizibwa okuyita kuno oba ab'ebigere balina bo basigadde eri bajja kuyitayo
bw'otunula wano tulina we tuteekateeka barriers ebyo ebisementi ebyo nti ku either sides of the road ku ludda ne ludda lw'ekkubo waliwo provision eriwo y'abantu abanaatambuzanga ebigere nga woolengera ku Kkwini zwe tutandise okuteekateeka ebisementi ebyo nti omuntu ow'ebigere waba atambulira eno mu makati moloka na bidduka sayidi na sayidi ffe abatambuza ebigere tusobola okusigala sayidi eyo ate kyenyongerako ku ekyo nti nkubiriza abavuga ebidduka mu bitundu ebyo tufube okugoberera amateeka oba kyetuyita guidelines oba okulagirira kw'abanaabaawo aba traffic abaana abawuba obutambaala waba akuyimiriza okukulaga nawuba ng'osobola okuyita ku mukono omutuufu okutambula n'otuuka gy'ogenda mu budde. Njagala kwebaza. Njagala basiibule. Abatulaba n'abadde batuwuliriza nsigala ndi ayebazibwe John Star ate tukola n'amaanyi okuba nga tutuukiriza okuwaayo project nga bwe tusuubirwa tweyanziza mu Kulukaaya n'ekitongole kya Bukedde TV ne New Vision in general. Program ya Chancha ndozo tegedde ssaawa ya Kkwini eyo byonna obitegedde. Mu studio nina Dr. Mulamba, Dr. Semogere Kenneth, baba ba PhD si Dr. Wagundi ono wa bitabo kigezi asoma degree esooka mu architecture n'asoma ey'okubiri ya masters n'agenda n'akuguka bitu bayita bakulu kati ali ku PhD sayo na professor bano basomesa abaana mu kuba okukola plan z'ebizimbe plan z'ebiki eziriko tegedde wendi naye kwaba abaana bali awaka njala kubeera gundi njala kubeera ki architecture bebo ne bagisoma emyaka ndoza gireeta ne makerere eyo wali muganda wange jjajjange wa Lugave Simwogerere wali wano naye nga tazze kusomesa bikasoka babuzeeko balamusiza batulaba ku Bukedde TV nsanyusa nnyo okubeera wano kubanga kino kikulu nnyo gye tuli twogerera eggwanga ebigambo bino. Dr. Nuno ekimuleese kubuulira kipya ekyayiza kubanga nange bujjo mbavunaana nti musome ebyo ebintu ne mukola ddi ebyammwe ne tulaba nti kyammwe musomesezza abaana kati ye aleeseeyo ekipya eri abaana bo agamba nti kakati ekiseera kituuse Uganda egende mu kuyiiya abayiye tuzuula abazuule yagamba aguddewo ettendekero eri abantu okubayamba okuyiiya saagala bimusunirako kubanga ye abadokita mu ekyo kye yasoma akimanyi nnyo kuba abafulumiza bangi mu mbeera eyo sebo abantu banjuliriza otubuulira ekyo kyokoze kiki era baani abajjayo baani bokiteekeddeteekedde. Twagala okubategeeza nti buli kimu kyokozesa mu bulamu waba wakiyiiya kati banga liiseewo ddene nnyo nga mu mugano kuno olukalu lwa Africa tugula buguzi ebintu ebiyiiye kyova olaba olaba engatto bw'olaba ensawo bw'olaba essowaani nga nnungi omanya nti nnungi naye twali tubitendeka gye nsomesa e Makerere ku level ya course unit kwegambanga amasomo wansi w'amasomo g'abakola fine art naye katugamba nti twagala okugenda tutandika okusomesa omuntu oyiiya otya ensawo oyiiya otya engatto kati bwetandika okuyiiya ebintu ebyo kyangu nnyo okumala okuyiiya ntufuna abantu abo ne tubitwala ne tubateeka obikolera amakolero oba president bwadde omuwulira nnyo ng'agamba value addition naye okujja gatufunyeyo abantu abamanyi ebintu bino nga bakyagatta omugayi nti ekizimbe bakikyusa kisobola okuba ekyolubajjo bwekiti exactly kyova olaba ffe tuvaayo nga tugamba ku sasa college of industrial design national council erimu olwotuwa license okufuuka abadiploma okutumisa abaana abakoma diploma tetwagala giyita diploma pase just twagala kufulumya omwana ng'agenda kugulawo kakampuni ke ng'asobola okumanya nti engatto ngiyiiya bwe nti ngikuba bwe nti ngiteeka ku kompyuta ate nengitwala nengitunga nga nkozesa ebyuma bwe biti neefulumira ku bbeeyi bweti ate neetambula nga bagigula erimu lukompyuta kubanga kyekiriko ekyo okyaba waba kizibu nnyo tetwagala kufulumya mwana wa lupapula era ekyo bonna abanajja ewaffe bajja kimanya olina okufuluma ng'otukakasizza ti ngenze kuyiiya n'ogulawo kakampani ko oba wansi w'amadaala oba naye nga bw'otuula wansi oba ogwo bitukuwadde bikusobozesa okuyiiya n'obeerawo kyokitegeeza abo bajja ontuukako n'oŋŋamba njagala kooti njagala ngatto njagala ka fayiro njagala ka dayari nga kyoyogera yatula butuza nga kyoyagala basi gumiikiriza ate n'akinoonyerezaako
kubaga the more curriculum twagiwandiise in such a way that tukujja mitendera gyonna nga bwegitambula gyotandikira okuresearchinga needs z'abantu ziriki abantu ennaku zino trend ki ekiriko era lwaki kiriko lwaki baagala nnyo nigiina katugambe lwaki baagala nnyo obusawo natuyiza nigiina namukyusamu namuteekako abanyanyaawo okitegeera kugamba ne tugula naye ebyo bigenda kukoma omuntu w'emyaka nga 4-5 buyiyo obwo naffe akasente tukaliye kyova olaba bannaffe aba Asian Giants South Korea Malaysia nabo baatandikanga ffe naye ke tubakola emmotoka nga Kia era ogiraba dashboard ekukyamula nakanga mukata n'emmotoka ze bakolaawo bagiyita Forester erimu ebikanga 8 ekuzaabuza ettala akyusamu katono nakanga mugundi nokati ati kano kayitidde omwana ali eri ayiiya sente ze zikyuka naye kati bw'oba ogigula okiraba toligezesa kakati wano Musasa Industrial College byetaago ky'omuntu byayingirirako kakati olw'okuba twagala okufulumya omuntu asobola okutandikawo omulimu ogugwe tetujja kusobola kutwala ba mwaka gwa initially tujja kwagala omuntu ateekeddwako mu degree y'okuyiiya katugambe student wange yasoma architecture namumala naye twayagadde genda mu bizimbe kati gagobojja tukuteekako emyezi 6 ate ku weekend so ate osigala eri ng'okyakola ojja tusooke tukubangule kati ogenda okufuluma nga twakoze curriculum tukuyigiriza material bakosa material ki lwaki tukosa material oyo ye process ebeera etya ye trend ziragawa then ogenda mu machine tuna workshop otutte badiguli zonna oba okutte n'abalala tujja kukwata abala ku stage eddako omukulu lwaki naye nti nno abantu bano tunakwata abantu abakyali abawala nnyo twagala okubafulumya nga tebalaga bulazi lupapula ate okuyiiya kuzibu okugyamu omuntu ng'omugje wala kati batuwadde emyaka 2 aba National Council fe diploma yaffe nokwajja kubayitibwa diploma naye ojja kwesanga nga iringa diploma z'e Bulaaya edda bakulu baffe mu architecture balinanga diploma in architecture niringa degree lwaki kubanga babatendeka nga ofuluma oliwa osaza nakojjanga Yunus Kamulegera wa architecture okitegeera